Omusumba Bugingo asinzidde mu kusaba okwa buli Sande ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani n'asabira Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ajaguza emyaka 32 ku Nnamulondo. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tukwebaza olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Tukwebaza olwa maama Nnaabagereka Sylvia Najjinda, weebale olw'obulamu bwe. Weebale Mukama olw'obulamu bw'abambejja bonna n'abalangira. Weebale Mukama olw'obulamu lw'Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, mukyala we n'abaana. Weebale olw'abakungu bonna abaweereza Kabaka mu Bwakabaka bwa Buganda. Weebale olw'Obuganda bwonna, olw'Abaganda bonna n'abatuula mu Buganda n'olwa Uganda yonna. Naye mu ngeri ey'enjawulo tukwasa Ssaabasajja Kabaka, weebale okumuwonya akaseera ke yabatolinga ennyo n'endwadde, n'omuwa obuwanguzi endwadde nedda wansi w'ebigere bye, n'akakyasigaddewo konna kaviirewo ddala. Muwangaalize ddala. Munnabuddu Bugingo agamba obutebenkevu bw'eggwanga bwa Kabaka. Abalokole twagala Kabaka kubanga Kabaka yatuleetera ekitiibwa kya Katonda waffe okubeera Kabaka w'Abakabaka. Byajja bikyuka mpola mpola ne tufuna abakulembeze mu nsi yonna abayitibwa ba pulezidenti, era obukulembeze buva eri Katonda. Gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni yazzaawo obukulembeze obw'ebyobuwangwa n'amusiima okuteesa obulungi. Naye twebaza abakulembeze abategeera nga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, abakimanyi nti ensi egwanira okubeeramu obwakabaka, era abagondera eddoboozi erya Katonda ne barestoringa kingdoms ne ziddamu ne zibeerawo. President Museveni tumukubireko mu ngalo ez'amaanyi olw'ekyo. Essaala enoze okusiima Katonda ku lw'obulamu bw'Amasomogi. Oli Kabaka w'Abakabaka, tumusabidde obulamu Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Tumusabidde amajaguzi amalungi ag'emyaka 32 agabeerawo nga 31 Julayi. Tumusabidde okwongera okuweereza wansi wo Katonda omulamu ng'aluŋŋamya abantu be mu by'obulamu byasinze okussaamu amaanyi, mu by'enkulaakulana, mu by'enjigiriza. Mwongere emyaka, mwongere obulamu, mwongere amagezi, mwongere amaanyi. Abasawo bonna abamukwatako bw'abawo akamubaddeko bw'abanga abakozesa Mukama. Tusabye bwe tutyo era nga tukkiriza nti omuwangaaza mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Omusumba Bugingo alaze enkizo ey'abalokole wonna gye bali mu nsi n'awabula abaana abasuulirira abazadde nga beenoonyeza abaabwe. Abalokole ffe tukwata bendera y'okutegeera, era on record nzize mbabuulira emirundi mingi nti bw'olokoka agamannya goyagala okwetuuma Masse, Kisa, Kusaasira geetuume, naye tulekerewo erinnya ly'ekika, kubanga ebika biva wa Katonda. Tulina abantu bangi be tusumba nga mwafuna ebizibu ne bazadde bammwe, era muli mu ggwe olowooza ng'olina n'amaanyi agamukolimira. Maama nankwata nansula mu toyireeti, maama nanteeka kasasiro, kale mukolimidde. You are joking. Byonna ebyakubaako oba yakusuulawa naye baamala ne bakulonda, yakuholdinga emyezi 9, waliwo bwe yatuuka ne bimulemerera. Kaakati tolina buyinza bumukolimira. Tewaliwo loophole, tebaateekawo gaapu yonna nti okolimiranga nnyoko olw'okubanga ayina ekyamulema oba kitaawo.
abazadde abakubiriza obutalangirira kulemererwa ku baana baabwe n'okubasigamu obukyayi naddala abazadde abakyala. Olina abaana basatu tewali abafaako bonna, era kati oyagala visa ogende ebweru obakolerere, oba watuuka dde ebweru obakolerera. Abaana bo tobateekangamu omwoyo ogukolimira kitaabwe, kubanga okukolimira kitaabwe kuliko ekikolimo eri bo era kuliko n'okufa. Omulembe gwe tulimu amateeka mangi tewali ajja kubatta nga bakolimidde kitaabwe, naye kubanga Katonda yeyogera bajja kutambulanga nga mirambo egitambula mu nsi. Katonda yabawanduukulula. Bya Ora Gabdiel, Soroti TV, Omunyo.